kyembuuza ndaba abantu Mpuuga bamuli bubi bamubanja ki si kumubanja bwe kibeera nga oludda oluvuganya waliwo kye bagamba nti Mpuuga yatuliddemu olukwe alubaliiramu wa olukwe yalukola n'abantu bwe yali agenda okunoonya akalulu n'ekifo kye baamuwa yasuubiza okubeerawo amazima n'obwenkanya n'okukolera ku nfuga ey'amateeka n'obutenyigira mu bulyake na bukenuzi n'obutenyigira mu nguzi yadde obubbi bwonna. Bo beetemera ensimbi ffe kye tulowooza nti bandibanga baali bazibikiriza loopu aleme kubaako kyayogera ogwe bakwazaake kuba buli muntu yenna yalinga agamba naye zaake bamutulugunya bamugoba akuli oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti yaaliwa nga talina kyayogera naye nga kino kiraga nti olwamala omugoba mu myezi 2 ne batula ne beewa ssente zino. Ati olaba gundi ono bagamba akoze ono we nakaseke lutamaguzi ne lutamaguzi akolera ki kikyogamba kyalwanirira muntu wa bulijjo nga ki biki bya singa abantu ku ttaka n'enguudo kati obadde okimanyi nti lutamaguzi oyo mulaba scandals nezigeza zivaawo eziri mu ttaka omanyi nti abatalinawo waaka kibakiza yasabana nnyo entalo z'ettaka zibeerewo nedda ssebo wano gakugambe kino aje ekijjayo abantu okwesimba ku bukulembeze oba ne mu bifo ebya paalamenti mulimu abamu ababaagala ssente naye n'abaagala ssente wabeerawo ensonga ez'essimba ze bakunnyonnyola nga naawe oziraba ddala wabaawo gaapu mu gavumenti. Abantu abasinga nze nga nze omu ku bo mbasaagala kumanya pulezidenti amazeeko emyaka emeka era ani afuga kasita mbeera nga service delivery na buli kimu kye nandyetaze mu ggwanga embeera eri conducive nsobola okukoleramu kyenjagala buli kimu kyemanjagala masobola okukifuna gavumenti netuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. Ate nga obubbi bwe yagamba ate nga y'omu ku batandise okwegabira ssente ezaffe ezandikoze ebintu ebirala tuba tulina okumubanja ntumugamba watugamba waayi tyogenda kuwanyisa bubbi tulaba ate gwa bwenyigiramu ensonga eno eri ate nno yabeeganyi kati balade ku mikutu egimu n'agamba ye nga ye ayina byakola byamanyi nga byakola bye bituufu kuba yalaga talina gwe yakola naye endagaano. Tubaniriza nate ku Lubalusewa TV olunaku olwaleero mukama yeebale okubanga akyabakuumye mwe mwena gye musinzira okubanga mutugobera wano ku Lubalusewa TV. Jika Lubalusewa TV tuli ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV saako ne Facebook page yaffe nayo kwe tuli osobola okubanga otugoberera wamu ne TikTok. Tubeyanza bonna obudde bwe muwaayo saako ne MB zammwe ze muwaayo okusobola okubanga mutugoberera kubiki bye tuba tubaleetedde emusobola okubanga mubiraba aye ne mutubulya kye tulina okwongeramu abakomentinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olwaleero tulina ensonga ezitukomezaawo nate tusobole okubanga naffe tuzoogerako nga Lubalusewa TV nga ttiimu ya Lubalusewa TV. Tusibamu ensimbi aba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nno nga basangibwa wali Bombo Kibajjwe osobola okutwalayo omwana ne basobola okubanga bamukubangulira mu manguli ennungi. Abala bateekamu ensimbi beba Lujja Properties nga nabo basangibwa Matugga bano bakugu mu byettaka bawulya Properties omanya tugenze mu byattaka ebyamayumba jukira nga Lujja Properties balina ennyumba ez'ebika ebyenjawulo eza ssente ez'enjawulo miliyoni za noso okufuna ennyumba miliyoni za 2 osobola okufuna ennyumba n'owona ababbi abayinza okukubba wano ng'ozimba. Abala abateekamu ensimbi bebasanisa Junior Schools nabo nga basangibwa Matugga balina branches 3 batuukire basobole okubanga bakuweereza obanga bagunjula abaana baffe. Nakulwayo ndi ne muganda Nkatabira Muhammad
tugenda kuba tuyita mu nsonga ezimu ku ezo ezitambudde mu ggwanga. Nkwaniza nate Muhammad Katabira ku Lubalusewa TV sebo. Kale sebo nateera mwe balina mu kuddamu kunkyaza okubanga tubakaatera ensonga endala zetutanya. Nammwe mbatulaba ku Lubalusewa TV mwe bali kutwekuumirako, mwe bali kutugoberera ensonga katusubire ze twogerako. Nammwe obuzibiina engezi zikyusaamu obulamu bwammwe n'abali mu gavumenti ensonga ze twogerako wano tusubire nti musobola okujjamu ebitone ebyo mulaba nga bisobola okugatta ku ggwanga ate ne muyongiya ne bikyusa eggwanga yaffe Uganda kuba eggwanga lyaffe ffenna. Tugenda mu kisiibo. Tugenda mu kisiibo omu ku basponsa baffe Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali bombo kibajjwe kimanyo bamanyi bamanyi yatukubye nga Lubalusewa TV. Amina. Yagambye buli musiraamu ali mu Lubalusewa TV agenda kuba atusiibulula buli ebintu byagenda okutuwa tujja kuba tubikozesa mu kusibulukuka okulya ddaaku kugamba empeera zimweyongere naffe twongere okumusabira. Abantu abo bafuna nnyo empeera simanyi lwaki mwe mbate muzaagala okuziba butwazaagala kutya ate batugabidde tugabira kitegeeza tuli waffe okugabirwa so so okugaba kandi tunaba twagadde okugaba naffe tujja kuyola empeera naye kati katusabire abatuwa. Olunaku lwali tugenda kusooka twogere ku mboozi oba ku nsonga etambula mu ggwanga eya Mpuuga. Embeera ozogiraba bagamba yalya teyalya. Twawudde ku mikutu egimu olunaku lw'eggulo ng'agamba tannazifuna ate abalala yazifunye. Kiki ekitambula mu ggwanga? Abantu nga beekyusiza mu kiti nga mbazi. Siba olugero lwerutuufu. Olugero lweddwo okwekyusiza mu kiti anti embazi bw'oyasa ogikyusizaamu bwotyo olukumi lwatika. Ensonga kibaga nti osobola okukyusiza mu kiti ng'embazi naye byengenda okwogera ebimu nja kusimbuliza bisimbulize kuba nze nga nze siina kakiiko kanoonyereza kati nja kusinziira ku muntu eyagambye alina akakiiko akanoonyereza n'ensonga ze battaanyizaawo kwenja okusinziira okubaako byenjogera n'opiniyoni yange ng'omuntu ine oluvannyuma ndyoke mbaeko nange kyenjogera ku kya Mpuuga. Ekisookera ddala nti ensimbi yonna ebeera okuba erina okuba nga yakasiima okukusiima biri ebintu bibiri. Ekisooka erina okuba nga eri mu mateeka nti mu mateeka mulimu nti wobeera mu kifo kino buli mwaka weguggwako oba olina okusiimibwa nga bwe kiri ku babaka ba paalamenti nti omubaka buli financial year webeggwako mulimu esente ziba zirina okumuweebwa nga akasiimo akukubeera mu paalamenti. Ekyo kiri mu mateeka. Ekyokubiri nti esente z'akasiimo zirina okuteesezebwako nti bututeesa ku sente zino nti financial year weribeggwako bajja zituwa. Naye ku kya Mpuuga wakati mu financial year we baatuulira ne beewa ensimbi ate ezaabwe nga bo sigamba nti buli anaabeera leader of opposition mu paalamenti nti buli kisanja kyo inaaba kiweddeko nti buli anaabeera kanaasiimibwanga sente ezo. Kino bakiteesanga bo kitegeeza nti ne anaabaze kangeze Ssennyonyi naye ajja kuteesa ezize bw'anaaba yagadde okuteesa. Kitegeeza nti esente zino zeyafuna teziri mu mateeka tezisinambike mu mateeka ga paalamenti oba ne leader of opposition n'ekirala baziteesako wakati mu financial year ekintu ekitakkirizibwa. Ekirala okusinziira ku President Kyagulanyi kye yayogeddeko ng'agamba nti baamuyita kuba ebintu bino yagamba byaliwo mabega mu myaka ebiri zaake we baamugoba ku bwa commissioner wayitawo emyezi ebiri olukiiko ne lutuula Mpuuga Speaker Anita Amongo n'abalala waliwo commissioner Sirwanyi n'abalala babiri aba NRM naye mu kutuula bo beetemera ensimbi ffe kye tulowooza nti bandibanga baali bazibikiriza loopu aleme kubaako kyayogera okugoba kwa Zaake kuba buli muntu yenna yalinga agamba naye Zaake bamutulugunya bamugoba akuli oluvuganya gavumenti mu paalamenti yaliwa nga talina kyayogera naye nga kino kiraga nti olwamala omugoba mu myezi ebiri ne batula ne beewa sente zino yeza agamba nti gratuity kasiimo kakumusima mirimu gyali akola tebereza weewa akasiimo naye nga ne kisanya kyo tekinaba kuggwako
kyembuuza ndaba abantu Mpuuga bamuli bubi bamubanja ki si kumubanja bwe kibeera nga oludda oluvuganya waliwo kye bagamba nti Mpuuga yatuliddemu olukwe alubaliiramu wa olukwe yalukola n'abantu bwe yali agenda okunoonya akalulu n'ekifo kye baamuwa yasuubiza okubeerawo amazima n'obwenkanya n'okukolera ku nfuga ey'amateeka n'obutenyigira mu bulyake na bukenuzi n'obutenyigira mu nguzi yadde obubbi bwonna kuba eyo sikisuubira nti kiri mu bintu bibiri esobola okuba nguzi obanga bulyake obanga bubbi bwe kibeera nga essente zino baazeewa kuzibiikiriza butabaako kyayogera ku kugoba kwazaake eba nguzi babambuzibwa bazimuwa kumuziba mumwa tayogera kuzaake nti agobeddwa mu bukyanga ekyokubiri bwe kibeera nga baazeewa bo nga bo kweddaabulula kwekubako nfufu nga bwe bagamba oba bubbi ekirala ziba sente za muwi wa musolo essente bwe beera nga gavumenti yegikuwadde gavumenti tekola okola kwa gavumenti kusolooza nze naawe sente tukolere services zetwagala aye tufune obwagazi obuddamu obusasula omusolo bwe kibeera nga essente ezo zennyini zebeewa obwo buba bubbi sigamba mbu oba waliwo kye bamubanja endagaano gye yakola egikola n'abantu bannayuganda endagaano yagikola n'abantu bannayuganda ng'agamba nti mumpa akalulu ngenda kulwanyisa ekisooka n'akyemalira ekyokubiri okulwanyisa obuli bw'enguzi obususe mu ggwanga n'ekyokusatu obubbi obususe mu gavumenti y'endagaano gye yakola naffe ffe ng'abantu tuba tulina okimubanja bwe tulaba nga byeyasuubiza ate nga obubbi bwe yagamba ate nga y'omu ku batandisa okwegabira ssente ezaffe ezandikoze ebintu ebirala tuba tulina okumubanja ntumugamba watugamba waayi tyogenda kulwanyisa bubbi aye tulaba ate gwa bwenyigiramu ensonga eno eri ate nno yabeeganyi kati baade ku mikutu egimu n'agamba ye nga ye ayina byakola byamanyi nga byakola bye bituufu kuba yalaga talina gwe yakola naye endagaano endagaano weeri ensonga lwaki Kyagulanyi pulezidenti agamba nti ye takulinako buyinza nabuvunanyizibwa bw'amaanyi obuvunanyizibwa obwabakulinako be bantu bannayuganda be mwasuubizwa okulibaleetinga okubajja mu nfuga ey'obumbula okulwanyisa obuli bw'enguzi Mpuuga alwanira bannayuganda alina kulwanirira bannayuganda ng'ali wamu ne banne we bali mu kibiina gwe lwaki oba tosobola kwerwanirira buli struggle ebeera ne ba leaders yensonga lwaki newoolaba kangeze zino bansanafu okutandika omukululo wabeerawo etandise mu maaso tugenda kuyita wano si tetuli bakyetwala buli bukulembeze oba buli kimu kiba kirina okubaako abakikulembedde abagamba ne tuyite wano tukole kino tusobole okutuuka gye tulaga be bamu bwe tubadde twesiga nga Bampuuga abasobola okubaako n'omukululo kuba omuntu okumuyita obwekitiibwa kitegeeza aba yazimbibwa Mengo yamuzimba bino bye tulaba ani Bwanika Abedi Bwanika ng'agamba mbu kitwalira omuntu kitwalira eggwanga ebintu bingi okuzimba omukulembeze nga Mpuuga kituufu naye ate waavaayo n'akola ebintu ebitali mu mateeka tekitegeeza tunamulekaawo nga talina kyakoze ne President Kyagulanyi muntu sigamba nti waliwo kituufu tasobya era agenda okugira ekintu aba mazo kyekenenye naye nga muntu ng'omuntu era naye yagamba we mundabanga nga nkyuse envudde ku fulamwa nammwe nange munkyomere temuntyanga kuŋŋambako nti bannayo kino kyokoze si kituufu kuba naye era muntu asobya kati Mpuuga ye kyagamba mbu oba si waffe oba ate tumubanja kiki simayanga atweganye kiki kyetumanyi ali mu palamenti lwa tiketi ya National Unity kati muzzaako ki nga abavuddemu ekisooka ye yagambye tagenda kulekulira wadde nga ekibiina kyali kimusabye alekulire tekimuyinaako buyinza ffe nga ffe tetumuyinaako buyinza Mpuuga mu palamenti kuba commissioner we bamuwadde okugamba mbu ate oba tumugobeyo National Unity Platform yo ngayo kyesobola okukola kwe kuwandiika ebbaluwa okugitwala mu palamenti nti oba kugimuwanga Mpuuga nti lekulira asobole okulekulira yenga Mpuuga naye Mpuuga wabaganya okulekulira NUP terina buyinza busobola mujja ku kifo kye yamulonze just kiba kya Bwasseruganda nti okusinza ku kino kyokoze lekuli bw'aba aganye tetusobola NUP tesobola kumujjayo ku mpaka kuba obuyinza tebuyina obuyinza palamenti yesobola okumujjayo negamba nti oba tokoze bulungi oba akakiko ba commissioner ne batulanga we bakola kuzaake ne bamugoba naye NUP tesobola mugoba eyina obuyinza obumulonda tesobola kumugoba
nze nyina ensonga lwaki sitambulira nnyo byabufuzi kuba ebyobufuzi ebyo byannemu tegeera teriyo omuntu goyinza kwesiga byenkomeredde mu byobufuzi ebyo ekirala nze kyemmanyi teriyo omuzadde akeera ku makya n'aweerera omwana we namugamba njagala nkuweerere ogende olwalirira eggwanga lino osobola mumumpaayo mutabani wange muwala wange nti njaga ogenda olwalirira eggwanga lino nze buli omu mmanyi aweerera omwana nga yaga omwana abeere buki bulungi so bannabyabufuzi bino lwaki bandingisa bwe bati naye naga nze sibategeera bulungi ndabeddala kati nga Mpuuga kyeyakoze sikirabanga kipya nga nze kuba ndaba buli omu abasinga bali ku nsimbi osobola okumpaayo abatali ku nsimbi president yennyini kyakuwa tali ku nsimbi kuba singa naye abadde yali ku ssente guno wakadde kano yandibadde yavaayo dda nga olaba wakoze ku Mpuuga singa era waliwo abavaayo dda ne bagamba nti Kyagulanyi naye wali ya ssente zino ne zino ne zino naye ogenda okulaba ate abavaayo bagamba nti ate ekibiina kyo bakiwanakyo ssente okuva mu paalamenti okusobola okutambuza emirimu gy'ekibiina gwe nga tebakwogeraku ku ezo ssente zikuweebwa gavumenti ezo ssente ziri mu mateeka nti buli mubaka gw'olina mu paalamenti wabaawo ssente ezimuweebwa ne zidda mu kibiina basinzira ku babaka b'olina buli mubaka ne bamubaako omutima ogudda mu kibiina ekibiina kitambuze emirimu gyakyo ezo ziri mu mateeka Mpuuga yagamba nti ebimu ebyagala n'omujjisa mu kibiina ebimutamiza ekibiina mulimu abaana abatalina mpisa abawemula abavuma Ssaabasajja Kabaka abavuma Katikkiro wa Buganda abavoola buli kimu abamansa n'entungo yagambye kumansa entungo muli sirabangayo mwogezi wa National Unity Platform ajja mu kamera oba yeetunuzaamu essimu ye nga bw'agamba n'abaako abantu bavoola ekibiina nga kyo kiina aboogezi baakyo abatongole nti leader opposition kati Joel Ssenyonyi ye mwogezi omukulu Mufumbiro amanyikiddwa Alex Waiswa nti ye muyamyuka omwogezi abo boogezi abatongole ye wabeera nga alowooza nti buli muntu anateekako akakofiira ka bareti akaliko logo ya NUP nti kyanabayoga kiba kiripresentinga ekibiina kyonna awo aba ali Kyagulanyi ye nga ye kyasobola okukola asobola okugamba era avudde yakyogera emirundi gyonna nga gabannange abantu abalina endowooza yaffe nga efaanagana naffe woba olina ensonga gyoyagala okugusa giguse mu butuufu tobako muntu govoola kuba bw'ojja niyo woba olina ensonga entuufu gy'oyogezaako okutuusa eri abantu bw'ogireeta mu ngeri y'okuvuma eri ensonga efa omuntu yandibadde alaba ensonga gy'oleese n'akivaako nadda nti ate ovudde buvoozi Bobiwine avudde akyogera ebbanga lyonna naye talina buyinza ku muntu abasinga si bamuno mu ggwanga bali mutala w'amayanja naye nga ensonga za Uganda zibakwatako ye kyasobola okukola nga ye kwe kwogera nti bannaye buli muntu alina endowooza ng'eyaffe bw'oba olina ensonga gy'oyagala okulambika girambike nga tewali govoola n'omuneeri bakutegeera nti ensonga gy'oyisizaawo ntuufu okusinga okuvoola omuntu Kyagulanyi avuddeyo ng'akyogera bulungi nnyo kati ye Mpuuga kyagamba nti Kyagulanyi alina okwogera ku bonaabo abantu abatalina kintu kisingakawo kyasobola kwogera tasobola kubalumba gye bali nti bano mubakwate mubasibe tabalinaako buyinza ate ne gavumenti yennyini enyigiriza omuntu okutuuka ku extent eyogera ebigambo ebyo bwe kibeera ng'omuntu alina profession ye kangeze nti alina kuba musawo nga yadduka mu ggwanga nga temuli ssente n'agenda eryakuba ekyeyo bw'alaba nga ate abamu ku banene mu gavumenti wano babalatira mu nsonga tajja kukozesa lulimi ate olwemuyite oluli safety nga nabo bennyini babeera nga boogera babalaata essente zibbiddwa bweyagala omuntu gye tumuweewete buweeweesi naye otunulamu akadde akamu n'omusaasira ki ekisooka abavumiridde n'abagamba bakozesa olulimi olutuufu n'ekirala tabalinaako buyinza kuba sisubira nti ba NUP mbutongole just ba struggle kwagala kugatta ku Uganda n'engeri y'okukyusakyusamu obukulembeze naye tabalinaako buyinza kyasobola okukola akikoze abaka ba NUP bonna bajja bayala lwaki NUP ekulaga nti bonna abaka badduka lwa ssente bajja bayala abasinga nze omuntu gwensobola omubaka gwensobola okwogerako ye nali ndabyeko ne waabeera mukazi we Bashir yali abeera Kawempe ebiseera bwe yeesimbirawo n'atugamba atuyirawo omubiri naye olwamala okumulonda n'amaka mu yendozo yawamala okukalira ndoza wayitawo emyezi ng'ebiri n'asenguka twamanya gye yadda kati oba akiikirira baawa tetumanyi era nsuubira n'amalaayiti ewatunalaba abantu ababiri nga bamuvaako emabega
asobola ofuna kaboda akamujjawo ate tokala kyasobola kujja mu bantu nga wamulabawa njagala ombonye nti Kazibwe balaza amawulire agenzeko mu bantu bekawe bababuuza biki ebyo bayigiriza ali kayinyiga omubaka bamutuma n'atuusa ebizibu ebinyiga abantu bakiikirira Kazibwe wali omulabyeko owa ababaka ba NUP abasinga bayimiriddewo ku Kyagulanyi singa teyali Kyagulanyi ababaka 98 ku 10 aba NUP tebandi wanguludde era bagenda baba wa kaadi ababaka ba NUP bonna lwa Kyagulanyi yekka era singa ababaka akalulu balinga bakawangula okulonda obwa president singa byali byanjawulo president bamulonze leero ababaka ne babalonda olunaku oluddako ababaka bangi abandigudde nga balaba Kyagulanyi tayiseewo naye nti ekyo ababaka ekyabayisaawo ekisooka tiketi gye baabawa ya umbrella NUP n'ekyokubiri nti babalonda ku lunaku lwe lumu ne president nti onomala okutikinga president Kyagulanyi wali najja n'atukinga omubaka wa umbrella kubanga Kyagulanyi buli we yatambula nga yagamba mulonde umbrella yokka naye ababaka abamu bwe batuuka eyo beteekako price tag tiza okungula BNB ekyalondesa ababaka bonna ba NUP kolaki si service delivery kwa president Museveni asiba ayogera wano enkya n'eggulo nti ababaka bemulonze nga si bangi nkalubirizibwa okubayamba okuddiza ekitundu kyabwe babalonda kwegatana Kyagulanyi kujjawo bwannakyemalira nga bwe bagamba nga bagenda bujjawo batya kwekalakaasa ndabanga obuganyi wali kwekalakaasa nga bagamba nti Kampala yonna ne Wakiso yonna ndoza ya NUP ng'oggyeko Kampala Central ya Muhammad Nsereke wa independent naye bonna ba NUP nga bagamba nti singa Wakayima akunga enansana Nkunyingi Muwada n'akunga mu Kyadondo East Ssenyonyi n'akunga Nakawa West bali mwezo n'akunga Banyeko ne bakunga bonna ne bakungaanira ku nguudo z'omu Kampala president abatasobola sigalako naye njagala ombuulire okuva Uganda okuva Kalulu we Kaggwa ani gwe walabyeko ng'akunga abantu sindabanga NUP evuddewo ate ng'evuddewo ababaka bagenda bagivaako mpolampola ne batuba tumanya ab'enkiza abalimu batandise okugenda Mpuuga essaawa kati bwe tulabanga omusajja omuyivu naye ekisinze mbu okumunyiiza alaba abaana abakuma ne mu pifu we bamubisaamu eggana naye kale olaba obuzibu obuliwo waliwo kye bayita ensaalwa ate era mu Busiraamu bagamba nti ensaalwa mbi nnyo mulimu ababaka abamu ababadde baludde mu byobufuzi bya Uganda nga bwe batunuulira ne balaba Kyagulanyi abadde mu ndongoye nga asibye enviiri ze akola ebintu bye ebirala nga balaba nti ate kati yalinga yabakulembeddemu abantu abamu bawulira nga kibawunyira n'eziizi okukiwulirako era abamu baba baagala bamulwanyise bo batule mu ntebe eyo yensonga lwaki Mpuuga mpulira mpunga mbu abadde n'ebigendererwa yo ebyokufuuka president wa NUP mbu kali yensonga lwaki olaba nti ababaka bano bo abeeyita mbu bayivu nnyo baluddewo bawulira bandi badde babeera mu bifo ebyo ebinene balaba bafuna ensaalwa n'ekirala balaba nga ababaka NUP be yaleeta bo nga bo balaba mbu tebasaanidde si bayivu kimala tebasomye mateeka kiri awo balaba si be basaanidde ng'ate gye bali mu parliament buga nti si bayivu anti bo bali abeeyita bava mu DP block ababaka ba Mpuuga Segona Kasibante wadde yeyagwa n'otunulya bamuwanga Kivumbi abo babeti Namboze wadde yesi nnyo wadde simanyi kimuli ku mutima okusinzira ku bye boogera bo balaga nti be balina okubeera fesi ebyobufuzi kusingira ddala wano mu Buganda wabawo omuntu omulala bakiwambi naye nga bakozeewo kingabbu ate waliwo kye bakozeewo okujjako okulya ssente kulya ssente njagala ombuulire nti waliwo omubaka kwabo bemmenye yali avuddeyo mu lujjudde wano naga bannaye tulina kudda ku nguudo twekalakaasa okujjako nakyemalira era bo beefula ba elite tuli bakumeeza bakuteesa kiteekawo enjogera egamba nti tetulina opposition mu Uganda opposition si babaka abo ekintu ekifula opposition wano eno ye Kyagulanyi ababaka bonna ne bakira ne bamuvaako ekintu ekisobola okutengula Kyagulanyi kiri kimu mukyala we kumuvaako ne yeegatta ku gavumenti naye Kyagulanyi ababaka bonna ne bakira ku makya ne bamuvaako ne bagenda abo bonna bomenye kangamba ababaka 57 bonna bali mu parliament
bana ne bakizaako ne bamwabulira ne bagenda mu bibiina ebirala Kyagulanyi asobola okulikuutinga ababaka abalala ate ne bagenda ne beekisimba ku bali abagenze ate ne babawangula olwapata etiketi gy'ababawadde nti amasannyalaze Kyagulanyi si babaka yasobola okugafuka ku muntu yenna bw'aba asiimye ate ne gamubukala n'abantu ne bagakkiririzamu ne bamuwa obululu naye baagawanga ati gatuuka ne gabayitirirako oba ne gakola gati anti kati abamu bw'abawa ku mafuta ago batuuka nabo ne bawulira nti ate nabo balina amafuta ge basobola okufuka ku bantu abalala ate nga ne batajjukira nti nabo baabawa buwi olaba nti olugendo lwa Mpuuga lukomye wano obudde bukyaliwo ensonga okuzikwata engeri ya kisajja kikulu okutula mu kibiina ne bakkaanya ku ngeri gyebasobola okurizolovinga ensonga eno kuba ye Mpuuga ekisooka takkiriza nti evil money esente zaali za kibi yakkiriza nti zaalina okumuweebwa akasimu kaalina okumuweebwa olwebyo bye yakola naye njagala ombuulire Mpuuga biki bye yakola ebirina okumuweesa akasimu ekisooka nga office eya leader of opposition in parliament erina budget namba ekirala asasulwa abadde nga asasulwa nga MP kati akasimu kaba kaaki MP osasulwa sente baba wa sente milioni bibiri okugula emmotoka kati akasimu baweebwa kaaki omanyi lwaki nkulaga nti tetulina opposition nsekasana laba Kyagulanyi nga leader of Gundi president wa North kasala mulaba nga azze mu mbeera za Besigye yakolamu kisimanya atolose ewaka adduse kati ate waka bataddeyo amagye naye yadduseeyo ekyo kakyamalamu amaanyi nze tosobola kuŋŋamba nti kati atambuddewo okutuwaaka naye olaba nga ne Kyagulanyi byalimu ate kati naye adduse dakika 2 ali bweru dakika 3 ate ko airport bamuleese misinde ate kati bamuyingiza naye ndaba nga position eyo sigitegeera nyina ewalala leader of opposition singa ebintu ebimu tubigaana n'obigaana bwebanga leader of opposition ekola bulungi lwaki tosobola kuŋŋamba leader of opposition mu gavumenti yennyini gy'ogamba embi ennyo ate mugomo oyina liidika oyina ekuvaako emabega eyina ekukulembera oyina emmoroka ez'ebbeeyi kyokka olwanirira abantu bo baje baliyo tebalina adde ekyokulya ndabanga wonna tebinkolera nze kati kagerezeemu ku musajja omu mulimu ekintu ekitasoboka kati olaba Gundi ono bagamba akoze ono we Nakaseke Lutamaguzi naye Lutamaguzi akolerera ki kyogamba kyalwanirira muntu wa bulijjo nga ki biki bya singa abantu ku ttaka n'enguudo kati obadde okimanyi nti Lutamaguzi oyo mulaba scandals nezigeza zivaawo eziri mu ttaka omanyi nti abatalinawo waaka kibakiza yasabana nnyo entalo z'ettaka zibeerewo nedda ssebo wano gakugambe kino ekijjayo abantu okwesimba ku bukulembeze oba ne mu bifo ebya palamenti mulimu abamu ababaagala ssente naye n'abaagala ssente wabeerawo ensonga ez'essimba ze bakunnyonnyola nga naawe oziraba ddala wabaawo gaapu mu gavumenti abantu abasinga nze nga nze omu ku bo mbasaagala kumanya pulezidenti amazeeko emyaka emeka era ani afuga kasita mbeera nga service delivery na buli kimu kye nandyetaze mu ggwanga embeera eri conducive nsobola okukoleramu kyenjagala buli kimu kye manjagala masobola okukifuna gavumenti netuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo sobola n'Ekyagulanyi basobola kumuwagira singa gavumenti eba etuukiriza buli kimu naye ezo gaps ezisigalawo zeziyetanga Lutamaguzi singa bukya ku makya ebintu by'ettaka ne biggwawo nga tewakyaliwo kibba ttaka service delivery enguudo nga bazikoze Lutamaguzi asobola era agamba bugabe banaye mumpe tugende tuteeseze eggwanga tulizimbye tutya so sikudda ku bino byagamba nti banaye bakugoba ku ttaka wanze nze nyina ensonga katabira gyendaba nti kale at least Bobiwine alina kyolaba kyakozeewo era nze omu ku bo atakkiriziganya na muntu agamba nti laba Bobiwine bali mu ssente balya laba muganda waayina ennyumba Mick Wine alina kino nze ekintu nkyagala nze saa nnyo omuntu noŋŋamba ogenda kunfiiririra ompulira bulungi kyogenda kunfiiririra katabira ogenda kunfiiririra naye nga ne muganda otalina adde wasula oba ontegeera bulungi kiringa bwogamba nti gwe ozimba ennyumba muganda otalina wasula
gufuna ekyokulya tonacho naye ate ogenda kujja mu kyalo noonyeyaje gwe oba ozimbira ennyumba ndaba nga tekikola kati eyo endowooza singa bajjajjaffe bagiina ebiseera by'ekinaana buno obukulembeze bw'obuwumbula tebwandibaddewo kuba mpulira nti omuntu yagenda mu nsiko okulwana talina yadde akasiisira naye ng'agamba ayagala kulwanirira abantu kubanunula talina kasiisira talina wadde akayumba talina wadde akataka yadde akate ku nsi tosobola kunnimba tosobola okulwanira nze ekyannamukaaka nga ne muganda wakuliraanye wali ali mbisapatu atambula ati alingana mulalu naye ku nsonga gyogeddeko yakyagulanyi ogambye nti opposition olaba ate atandise ebya Besigye ate musima yange atolose ewaka biri ebintu biringa bisatu ekisooka mpulira nti amaka ge gasudde kuyiika 10 abasirikale babateeka kuyiika 10 okwetolera ekikomera oba babateeka ku geeti kwegamba olaba twalaba wano eno kyagulanyi gani ku FDC twalaba ono ye chairman yali chairman wa FDC waswabirirwa yawalampa ekikomera n'afuluma ate ng'ensi yonna eraba kati gogamba Kyagulanyi tasobola kuwalampa ekikomera kitu kiri kuyiika 10 n'afuluma n'agenkya n'abeera mu kibuga katugamba abakomedi ekisooka ekyokubiri Besigye nawulira ng'ayogera no nalaba Omara yali wa yagamba nti Besigye omulundi ogumu Besigye yamutolokako n'abeera ne bamusanga mu kibuga nga yeekalakaasa naga Besigye nali mufunzizza ng'ali mu makaage naye Besigye yansinziriza olyo wali wamu waliwo omusajja yajjira ku pikipiki nga yambadde ovulo ng'amutwalira emmere ebyokulya mu nnyumba mu kikomera kye n'amukkiriza n'ayingira omusajja mu kufuluma Besigye yayambala ebintu ebyo ebi ovulo ne helmet omusajja n'asigala mu nju Besigye n'afulumira ku piki ngo wa boda kati yali ku security yenna oyina okubanga wekene muberamu ebintu by'obuusa amaaso bw'omuntu waayitawo ku pikipiki n'ayingira mu nnyumba n'omukebera nga ye nayingira n'atwala ebintu tosobola kumuteekamu ddala gamba nti kate mukebere nga olwoba tebakutendeka omala teyali mutendeke oyisiteza bamuyisaako ne bomba leeta ensawo naye oyingira naaga asijja kuddamu gikebera ng'efuluma obutuba mutendeke kati ekirala tosobola kuŋŋamba nti enkya Kyagulanyi agambye tulina okwekalakasa mu kibuga nosula mu makaago asobola okugavaamu nagera n'afuna waasula amagye ekiro ekyo ne gayiika ku geeti ne bukya ku makya ng'ali ku switi nga teyasuzeemu tusibe tubiraba waneeno toyinza kati gwe muli kyogamba ayinza okuba yeekwebaana n'abasirikale abali ku mulyango ne bamuleka n'ayitawo ate n'abeera ku street bwe obukodyo bw'ogamba kati aje ekirala kyogamba ekyokumuwambira ku nnyonyi njagala ombuulire eggwanga ki eryandagadde okutta imeji yaalyo ne bawambira omuntu ku kisaawe gye riri naye kati nze njagala neekobanye ne Kyagulanyi ekifaananyi ky'eggwanga eryo tukitte n'ekyeggwanga tumuwambire ku kisaawe tumukube tumutwale mu makaage gye riri yali akunze abantu 1 million march bajja ku kisaawe batambule paka mu kibuga bantu bameka be bakwata ku nsonga eyo road blocks zaali meka ku Ntebe road tewaliwo impact y'amaanyi road blocks zaali meka anti kati kyekigambye government yaffe bandi mulese n'obusibu bwa gavumenti nti omuntu bw'agamba nti waliwo 1 million march bawe bukuumi Kyagulanyi bw'agamba nti tugenda kutambula okuva Magere paka ku kitebe kyaffe Makerere Kavule bawe bukuumi nga tiwaliwo obubbi bugenda kukolebwa kuba bagamba nti wabaawo abantu be batataganya ku mirimu gyabwe bawe bukuumi batambule bagende ku kitebe bamale batambule bawerekere obazze olaba banabaawo commotion naye obuzibu bwa gavumenti ekera ku makya kabangali nga ziyiise wali neryoka eteeka road block ku buli luguudo neryoka efuumula tiya gas nekwata abaana b'abantu ne basira mu makomera kyokka n'osanga ate ab'emitwe eminafu nga bagamba Kyagulanyi asibizza abaana b'abandi mu makomera ne batanenya bali babasibye abatekamu ensimu eva Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School bano nga basanga wali bombo dege ya Kibajwe batuukirire basobola kubanga bakubangula abaana balina dining ennungi abaana we baliira emmere video ejja kubozera batutekayo obulango bwabwe bali ya bulungi abaana basula bulungi waliwo tuseeyo ku Sweet Valley bali ya bulungi abaana bali akanyama kwega omwana wo emmere ezimba omubiri tebali mu kibuga nti pollution nti makolero gafulumya omukka emotoka gafulumya omukka bali ekyalo ekiteeketeeke ewali emiti ewali akawewo embeera eri conducive omwana w'okusoma n'akwata byasomye
okwebaka walungi abaana amadini gonna omuzikiti wegiri amakanisa wegali basobola okubanga bafuna buli kimu kyonna kibeetaaga batuukirire basobola okubanga bakubangulira omwana mu mangulo ennungi abateekamu ensimbi abalabe balujja properties banono nga basangibwa Matuuga bakubireko director wa Lujja properties wali ettaka alina ayina kye bayita amayumba nakutegeeza nti amayumba gano osobola okugaa nti sijja gula poti ate tandika zimba abazimbi banzibe biki kya jangu fugula ennyumba ya milioni 2 jiteeke wali gule nyumba ya milioni 4 gule nyumba ya milioni 8 milioni 15 milioni 3 milioni 2 zonna ennyumba Lujja properties azina mutuukire asobola kubanga akwereza abala bateekamu ensimbi be basanise junior schools banono nga balina branches 3 Matuuga Kawanda saako ne Kawempe batuukire basobola okubanga nabo bakubangulira omwana balina buli kimu buli kyoyagala tukira abaana kusanise bakola n'ebyemikono batandise new curriculum yatandise nayo abantu gye bali abaana bayiga cake okukola cake mwana agenda okuva mu P7 nga amanyi bakola cake omwana nga amanyi bakola sabuni no liquid soap so batuukirire katabira nze Mpuuga simuyinaako buzibu bamanyize bannabyabufuzi bonna bali mu kutuwuddisa bagenda kufuna nsimbi zaabwe bagenda kulya ayina n'akagambo ke yayogedde neŋŋamba kati wulira yagambye ye ne waba avuddewo ayina amasomero ge takyali ku muntu wa wansi takyali ku muntu wa bulijjo yagambye ayina amasomero ge agagenda omuwa ssente bazimbye amayumba gaabwe ayina amapoloti ayina emizigo kiki ekinnemeza ku munnabyabufuzi lwaki sitambula n'ensinga bwetambula kati mbuuza uvubuka munaekera weekolere ndinda nga nakumalirizayo sebo mbuuza gwe eggwanga weeri wakusanyusa osobola okubanga tewansanyusa naye nga sirina kyakukola gwe nga gwe kiki ekikulobera okuvayo okujjayo omuntu nawe okutandika okulwanirira eggwanga lyo obukulembeze buva eriwo oli musajja ndi muganda oli musajja mu ddiini ki ndi musiiramu obukulembeze buva eriwa buva eri Katonda oza lwaki Katonda akyamuleseewo aliwa aliko ani aliko waliwo omwe yagamba nti eggwanga lisobola okubanga lirina ekintu kye lyakola Katonda n'aliremezaako omukulembeze ng'alinga abonereza eggwanga eri kati ayinza okubanga ekyo kibonerezo kati gw'oyagala kusazaamu kibonerezo kya Katonda Katonda leka atuyise mu kibonerezo kye tulabe kati ebintu bw'ogenda mu bintu by'eddiini ate byo biba birala kubeera eddiini yeye eri kugamba nti osobola okwerwanako buli kyetaagisa n'okola buli kyetaagisa okusobola okwejjako embeera eno ate era batugamba mu ddiini nti oyo kisiraamu nganze nti ogenda okuzaalibwa Katonda ng'akutegekedde buli kimu ky'ogenda okutuukako mu nsi omwo n'olunaku lw'ofa ng'alumanyi naye ebintu byokola mu nsi n'okusaba kw'omusaba kyekireetera Katonda okukyusa mu byali akutegekedde n'akukyusamu n'akuwa ekirala ensonga lwaki buli kadde oba ogamba saba Katonda okukyusiza mu ntuuko gyali yakutondera mu buloberyeberye ne wano osobola okusaba entuuko n'ekyuka ebintu ne bigira mu bwigizi weebiti nze nyina ekintu kyesikola nze ennyumba y'omuntu bwekwata omuliro kugeza bugeza ennyumba y'omutuuze nekwata omuliro oba yaneibawo nekwata omuliro nojja ottaakiriza n'osanga nga bannyinimu bakoze bati emikono ng'ennyumba eteta bw'ogiwako amazzi awo oba otaasa kikyugwe ontegede kyetegeeza waliwo olugero lugamba nti ompuliriza bulungi nti naye ennyumba nensanga nga ennyumba ya mukwano gwange oba ya neiba wange ekwata omuliro nensanga bannyinimu abo bagisulamu n'abaana nga beekutte bati nze sikwata mazzi kugiwa lwaki olaba ye tagiwa yalabika naye abadde agikooye kati abakulembeze bannuubo bwe batasobola kusalawo nga bo ng'ate bo batulaga nti enguzi oba ssente ze zisinga buli kimu kuba bakulaga buli kimu kyonna kyonna abasajja bali bulungi abasajja bakyusa amamotoka enkya n'eggulu abasajja bali mu kukyusa amamotoka mwe mwebase lutamaguzi ayitawo n'emmoroka ndala ku makya ayitawo nandala wano ayitawo nandala yagamba yagenda okujja wano ng'akoze omulimu gwe yasookera kukola gwali mu milioni kati alekeyo abaavu babe bajje bo ate kati obukulembeze si bw'abaavu omuntu olina okubeera ng'olina kyolaga wegwe wano wagambye tosobola ku muntu kukulembera ng'asobola ku street ayeka lwaki ate gw'ogamba ate abaavu bajje bagende bano baddukira ku mukumu kati kasooka egamba ekino ekisoboka omuganda y'omwagamba omulirano gwokyezi omulirano gwokya bbiri ye ate onzijukiza otaakiriza ekikuyina okulemeza okutaakiriza yannyunju ya neiba wadde ggwe eyo tennakwata muliro kuyambako guleme kusaasaana mu nju yo
Bwe bazinga emikono bayinza okuba bwe bagiyokereza eguve wabwe gujje wuwo. Bone bazinga emikono oyina gwe okufaayo okulaba guzikira kuleme kwokya wuwo. Ekirala kiki ekiri mu Baganda kuba ndaba be baweta bati naye ndowooza ndala ekisooka omukulembeze aliko ayagala nnyo okukozesa omuntu ow'eggwanga lyo ow'eggwanga akube munne naye basusse Abaganda basusse kuba ekyamazima n'olaba nga akulembera Nuupu musajja Muganda gwe bali mukayana naye wuuno musajja Muganda ate si yasoose kazi Bashiri babaki kati mawo Muganda oyo teyalina Bobi mbuuza kati aliridda oyo teyalina Bobi yakwata ekibiina ky'abajjajjaffe ekya DP emanyiddwa y'abano Baganda nagaya nakikata mu era Abaganda kasita mwakivaamu ne mukikwasa singa mawo yali Muganda omuganda era yakivaamu era nga bomumanyi era beekuba paka Omuganda n'avaawo ne bakiwa oweeri engulu bonna bakulaga nti baagalyako ddala kye bayita Muganda abeere waafugeko gwe tokiraba DP yali yaki DP yasangibwa y'Abaganda kuva dda mu bajjajjaffe naye laba abakuba paka kuvaawo abane abakuba bagenze n'okuvanga Obote yali Muganda yasanyawo DP semwogere kawanga semwogere gwe babba kalulu mu kinana Bobote yamubba kalulu era waliwo abaddawo Abaganda gambe kino nedda omanyi waliwo ekintu ekitambuzibwa oyinza okuba nawe kati bakuwadde ku ssente mpozi mpuuga ka munyolo lindako neze gwempulira ti Masaya si wange aje oyinza okuba gw'omu ku bo abantu be batandise okuwa ssente okuvumirya tribe y'Abaganda ssente gaziri anaka kyenewuunya era ngamba ajo wange atandikira nga yalidde omusimbi okutandika okuvumirya era nga kisitu tekisoboka kati isire ensonga wabula ekintu ekyo kankuulemu katabi kitumalamu amaanyi abantu batula amanyi lwekuba abantu obalaba tebalina platform nga bolaba eno gyetulina tebalina naye nga abantu singa babawo obudde ekirala singa abantu babawo obudde n'owulira emitima gy'abantu giri mu kaaba lw'abasajja abo ne babawa time okuba ku zireediyo owulira obutikitiki bubiri we buti abamugjeeko naye singa twali tulina omwaganya nga basobola okuwa buli muntu n'ayogera mu nsi muno singa owulira ate ekirala nze kinjagala okutegeeza abantu mmwe mwenna abaliyo mu nsi muno oba bakulembeze mwena si mmwe bagezi abasembayo obuzibu bwe tuyina nga gwe bojja n'owaana n'ogamba Mpuuga simanyi yagurumingibwa kuva mulange Mengo n'avaawo buli we mubatendereza we mutyo kati bo balaga era mulimu n'abamu bempulira aboogera nga bagamba kati Nuupu bwejjawo oyo esigazaani owulira bo balaga nti oyo alina obeerawo era n'obukulembeze kyobola bugaana ne Buganda osikyusibwa lwa nsonga yakugurumiza muntu omu nti yasobola okukola ekintu tomuna tasobola abantu gye bali eyo wansi nga basobola okukola n'ebisinga kati bakozeewo ekibba okwejjayo wansi nkikugerezeemu kimu nga bw'olaba nti abayimbi tojja kulaba nti bakamiliyoni baani be basinga oyimba mu nsi yonna waliwo abaana abaliyo ng'ajja n'ayimba n'ogaba bannanguno omwana bulijjo aliwa naye nga tafunanga platform abantu abamu abalina ebitone ebyenjawulo beetuulako abantu abasinga okuteekamu nnyo amaanyi okuvaayo be bantu abalina ebitone ebitali nnyo bya waggulu nnyo osibola bwana abazanyi b'omupiira omuzanyi w'omupiira alina ekitone tewali ndowooza abazanyi b'omupiira yali asinze ndowooza okuba n'ekitone nze gwe nali ndabyeko mu mirembe gyange yali onani yaliko mu Barcelona mu Brazil Ronaldinho naye ate tawa nti yawangulako ku balando kyewunyisa mu kiseera kye kyekimu ono simanga Roberto Cannavaro yasima Cannavaro ndaba abakavali yali mu Italy yawangula ku balando nga defend abantu abayina ebitone ebisukkulumu be babeera bateefaako nnyo balowooza ebitone babe bigenda kuba yimiri kasooka njize ku ky'Abaganda bogambye abayina embi tewaliwo Omuganda ayina nku wabula nti regimu ebeerawo bwerabamu omuntu ajjeyo omutwe nga Muganda okusinga ng'alaba atandise okubazooganya baagala bafuneyo omuntu amufaanana nga munneewe amulwanyise amugyewo oba adividingemu environment n'obuwagizi bwe okugeza Kyagulanyi muyimbi olowooza lwaki abayimbi basinga okumulwanyisa kati ate nga abayimbi abamulwanyisa Baganda gavumenti erina kye bayita divide and rule bawulemu omale obafuge
ekozesa ejjayo abantu abakufaanana kati omuganda Kyagulanyi efuna abantu beraba abayinza okumufaanana nti bampuuga bawule mu bantu katabira nera gwo omutwe gwo wadde oli akudividinga akukola biki gwo omutwe gwo kubade gukolera lwaki gwo omuganda osigala ogenda bugenzi kankwe kirala kimu timpe mukama wange nze ekisinga okunnuma simanyi oba amasiro gaffe gakwata mu ku muliro oba emisambwa n'emizimu gyafuna mu kubuzibu kuba kyandibadde nga buli muganda yenena alyamu ensi eno olukwe nga lisaagwa eddalu ze saala kati baking stars batandise n'okusabira nti kati ampala naagwa eddalu atambule nze nkubuulira amazima kyoyogedde kituufu naye kuba mulimu abasajja be bakola n'olya ddanga nga n'omutwe gukuluma anti kati nze obuzibu bwenkufunyeeko byogera bituufu obuzibu bwenkufunyeemu obwo kugamba nti baganda ate baliwo wawulira lubongoya awoda akasente kakugambe kino singa Kyagulanyi tunulira abasajja beeri busoga bamufumbira omusajja bali ku mulamwa abasajja bali eri bweri kyokka nga bemusiba muvuma aje naye n'olaba omusajja alina diguli oba mmeka kasooke kubuuza ki singa Kyagulanyi yabadde pulezidenti kati Mpuuga n'avaayo n'atandika okugamba nti ate yaliko opposition tamuwagira mwandikambe naye abaganda mwabaki naye nga wano Museveni Besigye yabadde amaze ebbanga nga amuvuganya tewulyako ti abanyankole balina enkwe munyankole munaabe atya alindako soko ndeko malirize munyankole munaabe atya kuba pulezidenti ate munyankole munaabe natandika okumuvuganya ekyo nekibeeraawo Mbabazi naye namuddukako singa abadde muganda naye banaye ate muganda muno yavudde yamuvuganye Obote yabirawo wanene abo okwevuganya kwabwe tekwali kutuufu Obote yabirako kankulage okwevuganya kwabwe kumanya kwali kufu nze sirabangayo omuntu avuganya kuba omukulembeze bw'eggwanga yani amama ababazi n'abeera nga talina ade ba agent muno mu matuga teyalina amuwadde agent n'ogu akuuma kaluluke nga naawe oze kuba pulezidenti bwebabuzibu yendowooza gye tulina wano tulowooza nti omunyankole abavuganya omunyankole tabeera genuine naye omuganda avuganya omuganda oyo aba amuliddemu olukwe era bayagala musigukululawo ani avuganyani bwogambye wano abaganda enkoze tuyina Mpuuga ate bali ku Kyagulanyi bamutema nteega abaganda bennyini ate balwanyisa muganda munnaabwe ekyo kiva ku ndowooza ya muntu si tribal kintu tekiri tribal kiva ku ndowooza ya muntu na mululu gwayina ekitwewuunyisa nti buli kyolaba ekivaayo abamuganda baba muganda yabakoze eki neda kati kankubuze mu katono kati kale abavuma Kyagulanyi bonna tandika obbasoma baki ekibafuula nti baganda balina amanya gali nakanguubi bali amanya gali genyinyini amaganda ddala abamu wane n'omubuuza nti yeggwani nti nze Kaweesi naye ng'ate obubuuza taatawo ate taataweesi wa wano abantu baveyo ne betuuma amanya wano ne bagamba nti muganda n'atandika okuvuma abantu omuntu asobola okujyalo ng'erinnya siryawa ne yeetuuma erinnya kati kakugambe kino pulezidenti kati aliko okimanyi bulungi nti wali mu nsiko yali Kasimu naye wana naye amusinga okutwala egaala abasiraamu n'engeri gy'abayisaamu wano kati sigamba nti muntu yeetuuma Kasimu yali mu nsiko nga yeetuuma Kasimu buli wamu nga bamanyi ye Kasimu naye ng'agamanyi musiraamu musikali ayisaawo ye musiraamu bujjo tokimanyi gayasala abasiraamu musala ekibali kwekiramu mumwagala ebirungi buli kimu mutusalire enkoko golowooza lwaki yeetuma musiraamu natutuma Joel erinnya lye limanyikiddwa Salimu Sale okimanyi ye Kale bwakandala nako lwaki yali mu nsiko yeetuma Salimu Sale eri abasiraamu n'omulala ani akompadde kapya omulala waliwo omusaba omulala yali mu nsiko nga yeetuma erinnya ery'ekisiraamu erinnya ndyerabidde beetuma amannya ga kisiraamu nga balina yebagala ne bakola ebikolobero era bagambe nti abasiraamu abali mu nsiko bannaye batandise otirimbula abantu obwo butujju naye nga bakozesa amannya g'abayisiraamu okukola ebikolobero by'okutta abantu nga tunzika ebyampuuga olowooza ani agenda okuddamu okutuyisaamu eggaali okulembeze bannoopu okuyisaamu eggaali eri bakyajja nga bavaayo kitulowooza kati okimanyi mulimu abadde batambula n'empuuga kwakwawula mpulunguse mu buwunga era kati waliwo kasengejja waliwo oluntu olunga lusengejja empulunguse nezidaagu nomuddamu nemuzisekula mukosa ebijanja kisigala waggulu amayinja negagwa wansi kati buli akadde kano buli mpulunguse egenda kusigala ku katimba obuwunga oba buli jjinja lisigwe wansi
ejjanjalo kisigali waggulu kano ke kadde okulaba ani waffe ani atali waffe era Mpuuga waba si wa muffe tagenda kuteesa twali kyagenda kukola era agenda kyempagira singa Mpuuga ali mu kubaako kyakkanya ne president okunjola ensonga zino ye mu kibiina agobwe ne kuba vice president agobwe Buganda region na kwagobwe bagende bakole ekibiina kyabwe bwe babeera nga bawulira nti balina eryanyi ery'amaanyi balina amaanyi banene bakole ekibiina ekyabwe kitwale Uganda mu maaso. Okay, tuyanze gemwe bali mwena batugoberera ku Lubalusewa TV tulete ensonga ezimu ku ezo ezimu nezitukambwazaamu ezimu kyobojjawo Abaganda si bankwe kiva ku mutima gwamu ezimu nezisobola kubanga mu commenting tusobola kubanga tulaba ki ekitambula kubaza ekisinga okunsesa nti Abaganda bakwatibwako buli kimu olyawo andi fe tusinga yavuddeyo ekirala obungi bamwe buleeta enkwe lindako nga tumaliriza mwagala kwemalawo ekirala nti wano olulimi olusinga okuwulira luba Luganda buli muntu ayogera Oluganda wano mugamba Muganda Oluganda lulimi tosobola kusanga wano Maseeka nga ayogera Oluwarabu n'omuyita Omuwarabu abamusiraamu nga yayiga Obuwarabu taba Muwarabu buli ayogera wano Oluganda naavuma omuntu oba naakolaki taba Muganda Oluganda lulimi ng'ennimi endala muleke okugamba nti bwe yayogedde Oluganda aba Muganda olw'okuba ayogedde ebintu ebitali byansi. Okay. Mwebale nnyo mwebale ddala batugoberedde olunaku olwaleero kasibe tujja kuba tudde tulina waliwo story ebadde etambula gye njagala tugereke mu bigambo nga bibiri story ebadde ya Nyazaala etambudde wiiki nnamba Nyazaala akubira mutabani we amugamba omwana mukazi wo afudde n'abalongo bakoze eki bafudde olowooza kiki ekiretedde abantu okubanga tebakyaswala byanfuna n'abamu abakadde bazaala abaana nga babalabamu ebyobugagga nina akagundi ke nalaba ku TikTok awo nga katambula omusajja ng'agamba omuvubuka yagamba guno omwaka 2024 omuwala tuddamu kwagala musajja mwavu yagala omusajja alina ensimbi ezenkana nga eza taatawo naga kati bw'oba taatawo talina nsimbi ku myaka 6 lwaki osubira omuvubuka w'emyaka 3 okubanga oyagala mugagga tata walemedde okukola mu myaka 6 tayononya musajja mugagga mu myaka 3 tata wavu yagala omusajja alina ensimbi ezenkana nga eza taatawo naga kati bw'oba taatawo talina nsimbi ku myaka 6 lwaki osubira omuvubuka w'emyaka 3 okubanga oyagala mugagga tata walemedde okukola mu myaka 6 tayononya musajja mugagga mu myaka 3 tata kati ebintu byokulya kutukutu olina okulya ng'omwana w'abantu omaze okumugyayo omutongo kanyina olina kuva no paka wali agenda kuba alyaki alya byabwereere takyali yakyaliyo ono Robert Musanje producer wange agenda kuba njagala obagambe nti all-round about by the way omukazi ajja ewona omukazi ajja oluwera saa 9 omukazi tasula nayo ajja kumakya saa 9 weziwera agaddayo waka all-round about kyayogedde kituufu omwana w'abandi ewaabwe tebannaba kumumanya esigalawo ngeze omwana w'abandi ewaabwe tebannaba kumanya mutongole wadde ng'abamu bammanyi sisobola kumuleeta wali ne mmusuzaawo oba ne mukandaliriza ebbanga muwe ekitiibwa ne bazadde babe muwe ekitiibwa sisobola kukwata mwana wa muntu najja nawamala wange ebbanga ngawaabwe tebammanyi bwafunirawo ensonga lwaki ali mu nsobi eba nsobi omuntu omuleese ebbanga lyonna abe waabwe tebakumanyi kiri awo okuvaabira buvaabizi abatulaba tuli ku Lubalusewa TV mwe bali kubanga mutugoberera tusime kyemanyi ensonga eri tujja kudda tutangazeemu katono embeera ya Nyazaala twetaaga ne producer tuleetawo kooko omulamwa okulya ebintu ng'omaze okukyala n'abaako engeri gyaguttanyaako Banyazaala olumu kivula beeka kansabe ku ssente kati toyinza kuŋŋamba nti omukyala omwana yasobola okudda ewaabwe ne bateeka obaana nataata oba n'aboluganda ne bajja mu producer ssente sinze nnyina abawala nosomesa omwana wo okuva mu nasale n'adda mu primary secondary institution
oba otaddemu nnyo naye vubuka ne liveeri ssebo netandikirawo kukavula mukavula lwakubaguza chips n'enkoko mwebale nnyo mwebale ddala abasiponsa baffe tubaagala nnyo bateekamu ensimbi olunaku olwaleero mbadde ne Katabira Muhammad saako nze Aje Samuel tumira ku batulaba abatugoberera kato awo ku Pentagon mwebale nnyo kutugoberera agamba ki Makine Edisefu nkulabakawe bale kubanga otugoberera bale kubanga mutusamu sente agamba Kibusaabala nawe bale kubanga otugoberera Azua awe Dubai we bale kubanga nawe otugoberera bulungi ku Lubalusewa TV mwebale nnyo mwebale ddala programu yaffe yegenda kuba iddamu buto etambule edition ey'okubiri eyavumbula Mpuuga mugirindirire tujja kuba tugibateerayo nga nawe mugiraba mwebale nnyo mwebale ddala. Tubaniriza nate ku Lubalusewa TV olunaku olwaleero mukama yebale okubanga kyabakuumye mwe mwena gye musinzira okubanga mutugoberera wano ku Lubalusewa TV. Gika Lubalusewa TV tuli ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV saako ne